oyawula otya omusajja omwavu ku mugagga ekisooka kyennyini omusajja omwavu ne bw'alyambala atya tanyuma ne bw'alyambala olugoye nga olaba Museveni n'ajjamu essaati n'agiwa omusajja omwavu n'omubiri gw'omusajja omwavu tegunyumira ngoye ate oba omusajja omwavu ne weyefuuwa kasipule tekawunya yasigala wunya lusuulwe luli okumanya eby'omusajja omwavu bibi beba abalwawo n'okuzaala omwavu aba abalaki akunya omugongo n'olaba ng'agenda kufa bufi naye omusajja omugagga akuwa ssente omubiri ne gubeera sensitive wenna ne weeta kwe kuzaala zo abagagga munkwate bulungi owaayi lwekyo omwavu akola atya omwavu ne waseka abanga akaaba atya gyakoma okugamba nti gwe kennyini olabanga ekizibu ate bwe kakaaba kabeeranga kawalumbe nzeera kati omwavu ng'abasajja abavu bawakoowa twabakoowa awoza twezimbe tugawe maze okwezimbira ayitengawo buyisi bafe kati aba ayagala ki omwavu buli kyayogera anyiiza bunyiiza teri mugagga mubi ng'omusangawa ne waba awunya omumwa birina engeri gye bibula naye omwavu omwavu mugagga ekituufu ne waba awunya akamwa kawona ate teri mugagga mubi taliyo ne waba yagwa olubege ne waba yanyiga emimwa nga gyakunjubuka ne waba musajja omwavu kye nasinga okumukowerako kukwata waleti erimu akaseete kona kayina n'aloka akagiramu endo bwati Programu eno ekutuusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Ono ye Whitney bannange yasinga okuba nga ategeera abasajja b'e Kampala okuva mu G9 naye nze kankuwulire abasajja mbategeera like mbadde nnyo mubasajja like nkulidde mubasajja omanyi ffe batuzaala bawala bangi naye ate abala ensuli batono so nenkulira nnyo mubasajja kati nze mmanyi ebintu byonna byonna ebyabasajja naye omusajja omwavu tabula yaliwa abasajja abaavu ye muntu gw'okubira essimu kati ngenda kutwala sirosiro wano we tutudde nsonga za kunnyonnyoka musajja yaani omusajja omwavu aliwa oyawula otya omusajja omwavu ku mugagga omusajja omugagga bw'omukubira essimu for example nfiiriddwa mu kyalo Whitney, how are you baby? I'm okay honey. Where are you? Ndina gyendi. Nkumisinga nnyo. I miss you too. Anyway, kisinziira wakampa sente oba totoda bakumpa sente. Sajja omugagga. Tamisinga na bigambo. Akugamba emiliyoni ogirabye eri ku ssimu yo. Buli engeri omugagga bwakuba essimu. Omusajja omwavu ayogera nnyo. Togenda kusanga musajja mugagga nga asobola nga atekako airtime nga tamutadde mu kika paka last nga ayogedde for 1 hour omugagga yenkola ya masimu kati listen baby MTN abasajja bagagga yes naye omwavu agenda nagula Chilamax na simanyi bagisa Chilamax simanyi nalyoka ayogera halo jajja wange nakola bwatu naye omugagga hello witi hello mbadde nkutereddeko sente zino mbadde njagala tuli mu Christmas naye mbadde njagala tukole bwetu tutwongereko luli wayogera ku sente bye bisajja kwega neddoboozi ne waba awunya omumwa birina engeri gye bibula naye omwavu
Mugagga ekituufu ne waba awunya akamwe kawona. Ate teri mugagga mubi. Taliyo ne waba yagwa olubege ne waba yanyiga emimanga gyakunjubuka ne waba teri mugagga mubi. Ng'omusanga wa? Obulungi bw'omusajja nsawo. Abasajja abagagga atisinga bamanyi n'okwekoya tebaali badde nga beekooya. Ebigambo ayogera bibiri. Omusajja omugagga n'okulaba teyali n'abyenga. Kuba olwedde baba bawunya bulungi. Ebigambo babirekera abantu. Bawunya ssente. Bana ekyo tuliko wano mbeera y'abasajja bannange batuyina. Abasajja abavu be batalina njala mu mikono. Buli God why? Omuntu n'omuwa obwavu, n'omuwa obubi, n'omuwa tozisanga musajja mwavu nga mulungi. No way. Tunula eno baby. Nze ndi wawa. Oli awo middle class kubanga middle class yeriwa. Oli wakati toli mugagga toli mwavu oli awo kale weebuzaabuza nawe ng'omuntu. Kati mbuzaabuza na kirabikalu kaviri. Jaye ekikalu oyambale ku kinu. Tulabe gy'ogwa. omusajja omwavu ye gw'osanganga agenze wano mulungu okulya fish ayambadde suuti. Omusajja omugagga byabatamadda azambala occasionally. Okitegere naye lwakubanga osobodde okugula kugaggato k'omusonso okambadde okakubye buli omu abantu bye bakoowedda. Omusajja omwavu kye nasinga okumukowerako kukwata waleti erimu akaseete kona kayina n'aloka akagiramu endo bwati. Abalira wabbali. Kale ngambata njagala omwavu yalya emmere n'akola toothpick yenna mutudde mu motoka akuvuga yenna n'akola ka toothpick bwati nga yagala okulaga nga yalidde kinyeebwa nga yalidde ebinyeebwa baba wane greens ne bali obutogo ne balyoka bafuvamu omukko oguunya obubi. mpola abasajja tobatabukirawo otyo. Kulavu bakole bayiga okola nedda tetubagamba mu bubi naye bambi badiya muyiga okola. Nze kati nze babulire basajja mmwe munkyawe temunjagala it's okay. Naye kyembagamba mukolerere bakazi bammwe be banaalya. Tojja kubanga olidde kinyeebwa ojja okolere toothpick. Omugagga ne bwalya wallahi tojja kulaba serviette. Tewali nakasigala kulinnyo kuba bali tukula. Tewali na kiyinza kukwatira kulinnyo nga kyagasigaliza ekitiibwa. Sajja baba mu mbeera eno njagala okumanya kulavu ne ssente tuyitirawo. Sente eyogera. Sente leka kwonoona na mukolo. Bagundi. Sente. Toyonoona abaana b'abandi. Love sente. Anti sente weebaawo ne love ejja. Love etambula ne sente. Njagala nga wendi. Obuyimba twabuwuliriza twakoowa. Nebwe nase. Bwe baatuzaalirako obwo. Tukuzaate naffe era tugendereko ogw'omulembe. By the way wobeera ne ssente ng'oli musajja. Naawe obulamu bukugondera ne mukazi wo. Ensi eba ekwanguyira. Omusajja omwavu abeera n'entondo bannange bwakusanga ku ssimu bwabuba bwakutunuulira obubi. Akulemesa azikuwa. Bwe buline alina ebbuba atondowala be batamanyi mukwano. They are not romantic at all simply because babeera stressed. Nga tebalina ssente. Bano omusajja omwavu sina bano sina. Bano mubasange mukazanya bakayita Lwasa. Ke kaliko kati kali ku YouTube. Nze mukazanya ako yenze Naigaga. Kati nze navudde Busoga. Mukazanyo ka Lwasa naviire Busoga naide Kampala. Nayaga n'omusaada gwe beetaani Lwasa. Akali kunta amaka nagengirera nageteire mwene abasoga titusaaga by the way. So naviirere nasibwira abo mukiira nti ndi kuja Kampala we natuse nafuna omusaada omugaiga era gwendi naye ate kumugaiga tivaawo toyenda bavu tienda kumana. Nze nzanyera nga Rachel nga nze mukyala wa Lwasa okubiri mu makane nga najja nga house girl. Kati ntandise omulagako nti amaka ngeetaaga ndooza essaawa apangise ewalala. Ozanyenga. Ate nakyo kibbi. Nzanyenga Nicki. Nikani? Nicki Minaj. Nicki Minaj. Omubbi. Agenda okubba Lwasa muteeke kutaka. Naye kenyini akitegeere nti abantu babeerako omubwavu. Owagira abakazi babba abasajja. Nnyo. Baby yeah. Era musala munanga ali eyo bwoba tobba simanyi kyo. Omuntu yena mulabo gaggawala. Kuba bawo si kukuba butayimbwa. Mubabba basajja. Bawo mubbo okutandikira ddala ku sente zalekewa bwakulekera sente ez'okugula kilo y'ennyama. Hanigula kota. Gwa at least liye ebirala naye ye muterekera obufibu. Akazanyo Lwasa akagala agenda ku YouTube tekamu All Magic Uganda
ojja kulaba obuzannyo bwonna kuliko akazannyo kaloso kuva twatandikirako mpaka kati. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.